omulimo guno ogukolebwa tugulina ddembe. Omuzungu bwe yali agudefininga nti amawulire isepira mpaji okwesigamibwa demokrasiya tugatugenda ebyobukulembeze naye ate n'agugaziya nnyo n'agamba nti ng'oggyeko ebyobukulembeze ne demokrasi participatinga kw'abantu naye gukwata butereevu ku mbeera y'omuntu wa bulijjo ku muntu wa bulijjo. Waliwo omujamani ye bwe yali ayogerako n'agamba nti olunaku omuntu lwazaalibwa eddembe lye ly'okweyogera lwetandika paka all through line eyo bw'ogiyitamu bonna oba oli mu ddembe ly'amawulire. N'atusigira ekyokulabirako n'agamba nti waliwo omuntu aziikulwa nga yafadde naye etteeka era universal human rights ligamba nti on'omufu abe naddembe kakati oyo so it takes takyasobola kweyogerera kyetaaga muntu alina courage alina obuvumu n'abaonaga nti abayi musooke muleke niyo gwe muziikudde kiki so asigala akyayenja okugamba akyaganirwa mu ddembe ly'amawulire ne bw'aba ng'afudde. So olunaku lwe yazaalibwa yasiga ekifaananyi olunaku olumu lwazaalibwa all through mu bulamu bwe eddembe ly'amawulire libali aliwangaaliramu. So ffenna litugasa ate lyaffe kugamba lyaffe lyabwebange ng'omuntu omutonde era azaalibwa mu nsi. Kale tweyanziza tulina mukulu Kayinga Muddu Yisito ono ali mu mukago gwa Cotifone ajja kwogerako okusinga naye Kayinga ono si munnamawulire Kayinga ono naye akola nnyo n'abamawulire ebitukosa Kayinga ono abimanyi nnyo ndowooza nga bwe tubimanyi nga amawulire ate n'ekirala Kayinga ono nayagadde muleeti naddala ku mugaso gw'amawulire awo nawe amanyiiwo nnyo. Mukulu Kayinga mpwaniriza soka obuzibu batuwuliriza. Abuuliza aba Radio Buddu radio omuntu wa bulijjo ndi musanyufu nnyo okuba nti ate olunaku luno lunsanze nga nkyali mulamu. Twebaza enteekateeka eno akazinda kasike kakusemberere. Nze Kayinga Muddu Yisito nakula nziraba ensuluka mu jjajjange ekyanukuzeeyo. Nze kayungirizi w'omukago gwa Cotifone ate era nze kayungirizi w'omukago okutaba ebitongole ebiri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebirwanirira enfuga entuufu oba ennungi n'eddembe ly'obuntu tuta Teropitona Pagi Uganda. Kale omulama guno mukulu nnyo era ndi musanyufu okuba nti nange negaseeko naye nga okusoza ku kyobadde oyanjudde nti nze nga okujja kwange wano nzikiriza mu kintu kimu nti eddembe ly'amawulire terisobola kubeerawo awatali bwetengereze bw'ebitongole by'obwannakyewa ebirirera. Kati nno ffe eddembe lyemwogerako bwannamawulire ate ffe bannakyewa ffe tulirera kubanga gwe sitole gy'onoonya ate nze omwezi w'eddembe ly'obuntu gyenkolako kati nkwanguyiza era ekyo lwaki tusigadde mu mukago era waŋŋambye nti tulina okubeera wano nze wano lembe bagamba wano sirina konkona nti bwe mba noonya facts ku sitole gyenkola nteekeddwa okuyita mu ofiisi ya nakyewa kubanga ye ali ku nsonga eyo gyakolako naye ate gw'oyina eddoboozi naye ate ye ayina obujulizi kati kidde mu kyoyise kya professional so bwe tulaba era oyinza okwewuunya nti amawulire agagafuluma nga tegasunsuddwa naye nsubira nti mu Bendobendo wano amawulire gonna agavaawo gayina ensonga kuba wano mu Bendobendo ne Masaka we wali enkolagana ey'omuggundu eri bannamawulire neffe bannakyewa era ensonga lwaki amaloboozi gonna gavaayo bulungi so neyanzeege tunayongera okutambuza ensonga zino. Weewaawo tulina mukulu Fahad Jingo ono munnamawulire wa Daily Monitor mu Greater Masaka. Mukulu Jingo nkwaniriza. Neyanza nnyo abatwegasseeko enkyaleero mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Twebazawo Mukama Katonda nti ate neera akyatukuumye okuva ku mwaka guli nga 3 n'okutuusa leero nga 3 tubaniriza wenza wetu. Weewaawo
monkola jakozesa kakana bali side guliwa wano kikakajindala monkola yagita tagiwomya ina musalimu kibongo ono editor wa news editor wa radio sebo nkwaniriza kukuza kubato nkwaniriza mu studio za sebo nayanziza ele yanzege nyakwebaza ne management ya radio bundu okuwaya kadebe kati nga kamawulire twogere ku ebyo ebikwatagana n'amawulire okwongera okubijjayo n'okusitula n'okwongera okubeera nga tuluŋŋamya wekisaanidde kyamaanyi nnyo waliwo abatasobola kubeera nga bakikola nja kwongera okwebaza ne mukama katonda kubanga ndi omu ku abo abasobodde okubeera nga balondebwayo okwongera ku nsonga era amawulire kintu kikulu nnyo ate kyamaanyi era ku bantu abakitegeera obukulu bwakyo tayinza kudda ku amawulire n'abakuna mpisa mbi gyayinza mumwesaamu era olaba bw'otunula ku bigendwa by'olunaku luno lwaki babiteekawo ebimu ku ebyo lwe lunaku olwali nga okukuŋŋaanyizaako abamanyi n'abantu ab'enjawulo okwogera ku bizibu okusomozebwa okutuukako eri bannamawulire nangeri ki gye basobola okubeera nga okusomozebwa okwo okuggwawo ne bisobola okuteekebwa mu nkola byanjawulo ko wano waffe mu ggwanga bibeerawo era ennaku ze zibeerawo ebiseera ebisinga ne tufulumya ne resolutions na buli kimu naye ne biterekebwa nakati gyebiri tebiterekebwanga mu nkola bannamawulire kino era tugenda fulumya mu ngeri y'okukuuma eddembe lyaffe butereevu gyebiri biteredde tupaakira bupakizi oyogedde okuzijukiza waliwo yagamba mbu eggwanga Uganda balungi nnyo mu kutulabutinga ebiwandiiko n'okubitereka nayo mbu n'amateeka wano mpulya batuwana mufe tusinga amateeka amalungi naye mbu gali mu bitabo era wano mu Uganda we wali embeera oba enjogera egamba nti munnamawulire alina eddembe okwogera freedom of speech naye ate talina byayogedde ate bamala okwogera aba talina ddembe alina eddembe okwogera naye talina ddembe oluvannyuma lwokwogera talina ddembe wano mu Uganda wewaawo n'abamu olunaku luno batusanyusa ne batukwenyakwenya ne batugamba nti ffe fourth estate kale ekyo kiba kikulu nnyo 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 nolwekyo nja kwebaza mukama katonda lwaki oguyise kukwenyakwenya olunaku luno kusenga tebatukwenyakwenya tunula bannaffe executive gitunulira embeera gyeyisibwamu n'endya gyeryamu tunulira senga naffe batubakuba esikootire ate nno kalete nti amaka weegali ga mwami Sekweyama mulimu abaana bana naye akutta abasatu ensi yonna ekimanyi nti abano babe naye batuuziza bano abana n'agamba n'onoowokuna nti munne naawe nno oli wa mu nju eno ddala era bemamule naye bwe batuusa okugabula otula eri wetwogera sebo tutudde eri bwe batukasukirako obugudde mu ttaka ne tulonda so olunaku luno olukulu nnyo nja kwebaza mukama waffe olw'okwongera okubeera nga otuyita twogere ku lunaku luno era abawuliza mbageze program eno toyanze Sekweyama Sikakazindala kutandike amawulire gakyali relevant by the way buli otumitinga wano mbuuza ekibuuzo kuba kiri basic is primary and basic amawulire kyeki gatutandikirawo then tugende wali gakyali relevant mu nsi eno gye tuwangaalira mu kati obeeranga kuobuuza omuntu tulekerawo okulya tuleka emmere ebyekulya tubiveeko omuhango njayinza nti ne bwesirya bwayita essaawa 2 ngajjukira nti omusajja bayabadde ategeeza wayita olunaku olulaba naga nti bweziwera ssaawa 6 naga waliyo sawumu abasiraamu nga basirya kati bweziwera essaawa 10 atadde kumagaamaga alabe wanaagwekweka oba afuna anaamusikwati kwekisa mukoleki so amawulire gafaanana bwegati mukulu Salimu agambye okuyita fourth estate eya crafting eyaleeta enjogera eyo yali mwegendereza ate endowooza yali agitegeeza nti ng'olina amasiga gano 3 agakulembera eggwanga eri executive erya legislature n'essiga eddamuzi oteekwa okubaawo eri okuna erirabiri ogamba watch over eri okuba tooki mu bano engeri gye batambuzaamu
songa bw'obaleka ne bagenda bokka manye bwe bagamba nti those are independent arms of government. Buli limu bw'olireka ne ligenda lyokka likole ebyalyo nga tewaliwo kalabaalaba waalyo olowooza banaakola biki. Otunulira amawanga omuli eddembe ly'amawulire nga terisibwamu kitiibwa era olaba demokurasiya waayo bw'atambula abeera wabikeke. Bwe tukujja nekuweerezaako Iran nekugawobereko eyo omwaka gumu era bonna alaba mu report index abantu bannamawulire abafiira Iran abafiira Syria kati ne Gaza kugamba ebikolebwayo kati kyetagisa uma lwali Uganda bw'olingizaayo n'ogamba nti ani atuwadde eyo bayinzawo kikwetagisa n'okulaba kibizaayo Al Jazeera ani bwe zikola oba ezaayo munda eza gavumenti no interpreting. Waliwo ebitundu ebimu nga kyebakuwadde obeera nga lubasonsesa ekintu ku mubiri olina kumira lwampaka kakiwetagisa weeweeru kujja kulaba kiki kyebakola. Unayogedde nti amasiga gali 3 galina ne bajeti ezessalira naye ani azitegeeza bannansi olowooza kati kyogambye kikwetagisa amawulire nga weegali kyokka ate nga galimu n'abakugu abalina obusobozi obubitematema ebyo ebikolebwa mu ggwanga. Waliwo twogera ku ddembe ly'obuntu wano bulijjo eddembe ly'obuntu omuntu anaabeeranga mulamu omuntu omwana n'agenda ku ssomero anaafuna ebyobujjanjabi ABCD sebo nga talina amawulire ogenda kubyogerera rediyo buddu tugijjeko kati abantu bo babyebuulire babeeko nebyo beetegeeza babyebuulire bali ekyesiiga abajja kubuuza ate rediyo etezitandise zino ZFM tezinana kuweza myaka 10 bo baaliwo baaliwo wayi omuntu abadde wali nga bali mu mbeera ki. So amawulire tuteekwa okuga appreciate tuteekwa okukkiriza omulimu gwe gakola mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Bwe tuba tulongoosa mu mbeera z'obulamu bwaffe gatuyamba kinene nnyo. Bali bannaffe abasatu balina ebiwandiiko naga nti mulamuzi anaakolanga kino tewaliyo kimukakatako nti bw'otaakikole onaafiirwa kino nga talina amulabiridde nti bw'otakola kino oba bw'okikola n'oyisa wandikomye ensi ejja kukutegeera bweti ne executive ate kati executive kye yakola eri interlinked ne legislature nti temujja bikola mweka twagana mu tubalabirire wano mulete tulabe naye kati ye executive ayagala okubeera supreme board kalabirira yani amulabirira ani amauditinga kyetaaga amawulire fourth estate eno nga yerabirira yeringiza mu bino byonna bano bye bakola ate neddayo ne interpreting mu wansi bye mugambi nebizaayo feedback kati gwomala emyezi mahanga tabe minister bwanga kiri omalanga sijjukira nga lwe nasemba oba president nasemba yokumulaba 2017 kakati president atula mu state house atula ne ba minister tojjukira olunaku lwakoma kulaba minister ate be balina cabinet batula buli lwa mando bookuna ne bateesa byonna ebirumegwa kati babijjawo oba omubaka wa parliament wakomadde okumulaba nti olaba nze munnamawulire kati ate ali ekyesiiga oba ali ewaffe kalungu wakomadde okulaba emupiiwo yajja nebwamulaba yajja okuziika n'addayo. So omulimu guno n'omuzindaalo guno gw'otuwadde toguwaffe ffekka tugukwata tukutwalira omuntu oli ali ewaffe ekalungu. Is one way of giving feedback ogamba okuwa feedback ey'abakugu nti abange wano parish development model mwatuwa obukadde 10 naye mu muluko ogwaffe mwatuukamu 3 president gwengeri yokka gy'asobola okumanya ng'ali ennakasero oba erwakitula oba ekyankwana ebekyesiiga eno yembeera gye balimu nga eno radio buddu kakati buli lwogijjako noga nti terinkwatako oba weefiiriza gwe kusooka owe nnyini okusooka kyokka ate ofiiriza n'enkulaakulana y'eggwanga kubanga olina byoggalira emabega bingi mu 62 abazungu nga bagenda okutuwa independent radio Uganda bagitekako na 60s awo omuzungu yagamba president eyaliwo Muteesa ne ssaaba minisita we Akonomito Moboti nti gavumenti etalina mawulire yakigeraganya ku muntu deaf mute yaani omuntu atayogera ate nga tawulira
naye bw'obeera n'omuntu oyo nga towulira ate toyogera ensi bweyimuka kuba teyakuwulira ng'oyogerako naawe tewagiwuliriza kati bano obusungu bwe beetuma wansi eno bwe basituka nawe tosobola kusigalawo era basobola okutuga deformity person oyo so bwe mugaso gw'amawulire empuliziganya eno it is healthy okutambuza eggwanga mu mbeera zonna nno mu byobulamu mu byenfuga mu byenkulaakulana ne mu by'eddembe ly'obuntu kati bwano kye baba twanaga nti abaleeta omuzindaalo guno oba kamera zino ne bazitwalira abantu bannansi ate batandise okukugirwa kyabanga ekyo bwekiraba zibiriza kito kyogera oba amatuteeka mupamba byototunula ekyo kibuusa amaaso nga ebikolwa bino birimu bwewagaaniraga ati abantu bewaffe kino pertinent issue ebalumba bwe sijogereko bajja kukola kino bajja kuba tebafunye mu ggwanga lyabwe oluusi baakubanga ngaakyolaba kati nga basobola n'okutta gavumenti ezo abafuzi bwe baafunanga obusungu nga batamidde n'obuyinza nga basobola okutta basobola okukuba kibooko basobola okuteeka mu kkomera oba sinakindi n'emikutu egyalo ngaasobola okugijjako completely mwe muva ekigambo kino ekya World Press Freedom Day b'Amerika President George Walker Bush yakitegeera mu 2000 awo naga nti gavumenti yenge emaze okuyuuga ate nno ye ekyasinga okumutawaanya nga be yayogeranga bwe yaddangayo nga tebituuka mbwaddayo mu White House naga nti olw'okuba abamuvuganya baali balina bye baagala nga bikoma gwali muwaatu okumuwaliriza okukakasa nti eddembe ly'amawulire lya mugaso mu nsi y'Amerika mu ggwanga lye ly'Amerika era mu 2000 ndoza mugumu yenaga nti UN yali yayisa dda naye nga yakyesigiriza Amerika ekyesigiriza nga Amerika bajja kubitegeera byonna ffe bajja kubimanya naye bwe batukanga ne babikyusa naga nti anatuuse ebigambo bino nga bwe tubyogedde nti wange ggwanga limulimu emikutu gy'amawulire naga nti eddembe lye baali boogerako UN lyeyayogerako newano bitandika okwakulalinga so mu bufunze ndi mu kulaga obwetaavu bw'okuba n'eddembe ly'amawulire first of all okuba n'eddembe n'amawulire gennyini nga gatambula bulungi so ate waliwo n'eddembe lyago okubanga gakola omulimu gwago nga tewaliwo gakuba ku nsolobolo weewaawo kale oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo mukulu Kayingo wandiseko bwagee nti mwe mubeera ne facts ffe ne tujja nga bano bafaati ne bajja nga bazinoonya tasobola kukola sitole nga tazze mu ofiisi yo kuba gw'oli ku fact ate facts z'ayagala ate facts ze zigenda okwawula amawulire n'olugambo okitegedde naye amawulire olaba gakyakola amakulu gali relevant mu society eno eyaleero modern society amawulire ndaba abantu oyinza okati abantu bali informed nnyo tebeetaaga kubabuulira ekituufu era nga nze bwe nkugambye n'essanyu nti tuli wano ffenna abali wano tutunuulidde obuweereza waffe mu bendobendo lino wawa URN akulira bonna bendobendo Daily Monitor bendobendo Radio Buddu bendobendo ne mu kibuga Kayinga olina bw'olina ebulayi era sibalinayo mugamba nti bagobeera wano naliweereza dda kaakati kotifoni bebi kitegeeza nno nti ensonga eno engeri gyetutunuuliramu era nze olwaleero ndi wano nga eddoboozi ly'abannakyewa mu ggwanga lyonna kubanga luno lunaku lwansi yonna naye tubategeeza nnyo nti tuli mu kyalo Global Village ensi kyalo kimu era tutaleke tukola ennaku zino omuntu bw'omugaa nti twogere ku ddembe ly'obuntu ng'aye alowooza nti bikoma wano naye ffe kotifoni bwe badde ekola ebintu nga tutambula nammwe bannamawulire ate tufuuse ensonga era ensonga zaffe ne zifuuka namulanda ng'amabeere g'embwa njagala ntandike nga nze nkuwa endaba yange ku nsonga y'ebyo omugaso gw'amawulire omugaso gw'amawulire nga bw'ogwogeddeko amawulire malungi kubanga gatuwa eno eringa nga mira bw'ogira mira endabirwamu
ate nga buli wantu wonna ekiriwo mawulire naye era tulaba nti olwaleero lwaki tulowooza nti ga nsonga nnyo nti gajjayo amazima ku nsonga ate ezigasa oba ezikwata ku muntu wa bulijjo era ne gaba nga gayamba okumanya kubanga olwaleero oyinza okusangira dde olunaku lululete tebukuza naye kati ne ku mitimbagano kweruli ago mawulire kitegeeza nti okusomesa okwo okuba kuliwo kukola nnyo naye ffe nga ffe bannakyewo tuwulira ango yaffe mu mawulire tukolera wamu ng'ab'omukago mu kwogera amazima n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe era nga singa omu anyigirizibwa n'omulala kimukosa ofuna nti omu ku mmwe bwanyigirizibwa goledi obuddu bw'onyigirizibwa kotifooni nkosebwa kati singa oli kudduka ani yabadde akubiza tokosheeno olwaleero betugaga nti ne layisisi jo bazigudde layisisi 11 bagaye bazigjeewo kitegeeza nti abawuliza balidi obuddu abasoma bukadde n'obukadde baba weebali kati wabulaba bannamawulire waba okunyigirizibwa bannakyewa kuba nnakyewa twogera ku mutuuze citizen tabi kibiina nedda Kayinga mu Namasaka mu Nabuddu afaayo eri ekitundu kye mu bwannakyewa enjawulo bwegifune enjawulo nabona okutereeza nti gwe oli munnamawulire era okyagala ensonga tukikola mu mutima guki ffe bannakyewa tuli bannakyewa tuli bapakasi naye nze onzaala y'ekyanukuzi kiwangala ng'ebiruma kiwangala kyanukuzi nina okuyimukiramu besikolagana naawe tebagenda kufuna bwenkanya tukaatiriza nti ebitongole by'obwannakyewa ne bannamawulire bakolera wamu mu kulaga obutali bwenkanya era okulinnyirira eddembe ly'ebitongole bino kuba kulinnyirira ddembe ly'abannamawulire ababadde bantulugunya kotifooni ne bayingira ofiisi zaffe nga bazimenya olw'okuba tuli mu kujjayo eddoboozi ly'akasolidde omudobo gw'amafuta nammwe babalinyiriramu era isuubira anti bajja nti oyo byajja okukola bwobanga waliwo kitugenda okukola ne bateekawo emisanvu munnamawulire walidde obudalajja nagasakayo tasobola kakati gwe wonna kirowooza bulowooza nti banyigiriza bali abajje ate nga gwe omuntu wa bulijjo oyagala eddoboozi lyo muntu wa buki kati ate nze ali mu mwogerera bantaddeko komekome nawe bakitegeeza baye bagambye tokola ki togendayo kakati gwe olabanga olya akuba nakyewa naye nga ne munnamawulire amukoze eki amutwaliddemu kati kyova olaba nti ffe tulina kubanga tulina kunyweza nkolagana yaffe wootali siriiwo kuba tekirina nakwebaka naye ebimbeezaawo byebinyigiriza omuntu wa bulijjo ate nga gweweetaaga biveeyo bigende bisobole okufuna obwenkanya gwabimanyi tolina muzindaalo sirina muzindaalo omuzindaalo nze ngulina n'obukugu obwo ate gwa busoma okukulemberamu ensonga nga tukola omulimu gwaffe oba okubeera abafuyi ba wiiso si musango era obuvunaanyizibwa bwaffe okuweereza abantu era tukolera wamu ne bannamawulire okutuusa eddoboozi lyabo abatasobola kweyogerera ffe ddoboozi lyabwe abatasobola kweyogerera tetugenda eri ffe tetuba eddoboozi lyabwe ate mwe mubawa omuzindaalo basobola okufuna obwenkanya okugeza abantu abakosebwa mu nteekateeka ez'enjawulo nga tugeze kati twogera ku byamafuta pulojekiti ya Tirenga eri eyo Bunyolo Refinery eri Bunyolo Kingfish eri Bunyolo omudomo gw'amafuta ogwawano gwa EACOP guli wano guva Bunyolo ne gujja wano disitulikiti 10 genda mu Lwera abalimu omuceere n'okusima omusenyu kati yingira wano Esango Bay mu nteekateeka y'ebinazi ekyotera ne Masaka ebitongole by'obwannakyewa birwana bwezizingirira okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya alina okulinnyirirwa n'okuliyirirwa okutuufu n'okulwanira obutonde bw'ensi
wabula tebakola bokka tukolera wamu ne bannamawulire naye gye biggwera tutwalibwanga abasaanyaawo enteekateeka za gavumenti anti development bano bawakanya lwaki mwesanga nga ne gavumenti kosa abamawulire nammwe ab'ebitongole by'obwannakyewa lwaki mwesanga muli ku opposites kakati kyekireeta ekyo anti ekireeta ekyo nti ono alowooza tusavinga interest anti oli kiddayo gyo omukulu kyayogedde ono nti kwenya wano bweyogera ssemateeka ya Uganda bwona byeyogera nti power belongs to people naye kyekituufu tewali gy'oyita nkulaakulana nga enyigiriza ejjawo ddembe lya muntu nakutondebwa nsi teriyo esi nkulaakulana kati ekizibu kyetulina wano kwe kubeera nti tetulina bakulembeze tulina bafuzi bannakigwanyizi yenoonyeza bibye wewava obuzibu ate nga nze eyetegerera self-made Kayinga togenda kuŋŋamba nti ekyo nga sikyakulya kati ze bweŋŋamba nti abantu bafunyemu ng'abantu okutuusa emyaka 7 tebannaligirirwa mu ddobo gw'amafuta ate ogoli mukuŋŋa mu ddobo gw'amafuta mulungi kuba mu ngalo muze nkugambye nti obwenkanya buliwo tebukoleddwako n'enfuuka omubi ate mumbaona kuvaayo mwe bannamawulire sebantu bateka okufuna kugwenkanya era mbeebaza twalwa olutalo luno abantu bafune okuliyirirwa mu bendobendo wano mu ddobo gw'amafuta emyaka egisoba 4 nga tewali kwenyegenya amawulire bwe gavaayo ne gabeera nga amaloboozi gali tugajjeyo naye tukyayogera nga amaloboozi bafahadi bali abatanakulira be bagagwogera ne babona emiwabo oli ku radio omuntu wa bulijjo Kayinga yita kujja faaliso okusikata zindaluka amawulire gano gakyalirere bandi oyinza okuba tusema nga twekangabiriza bwekanga abamawulire n'amawulire ngabikyalirere bandi nga twagala okutegeera amawulire oba gayerereza nti otegali mubabange nti amawulire gayinza oba nga alinga TV z'ekibuto amawulire sebo gasukkakaawo okumanya nti gasukkakaawo njagala kati ku lunaku luno approach gye nalabye gye tugenda okukozesa okulwana eddembe ly'amawulire lino obuvunaanyizibwa omuntu obuvunaanyizibwa kati tugenda bwejjako kuba kati bibadde nga nti byabo kyekibuuzo ekyo era nti amawulire gakyalina obuvunaanyizibwa galina tulabanga waliwo byabwe kyensoma lwaki kati njagala olutalo tubuzzeeyo mu bantu naye ngaakugaye balwanirira abantu abatalina buki bwogerero kati wembanga nnwanirira gwe atalina bwogerero biba biti ebyange lwaki nze embeera eno nga nkuwa ate gwe gonwanirire kati oba ogenda kubanga bano abagenda mu nsiko n'akugaa ati twali eno nga tubonaabona nga muli emunya amatooke kati omulama gwe njagala tutwale mu lunaku lwaffe luno olwaleero obuvunaanyizibwa buno tubuzzeeyo mu bantu bano betukolaki betukolereza kuba kati bigenda kusigala era nga birabikanga byaffe eddembe ly'amawulire naye ani aganyulwa mu ddembe lino singa mba nga sisobola kwogera bikuluma owamawulire ono twamulabye nga lugigere olugatta eno abantu abanyigirizibwa n'eno ababalinako obuyinza kati wembanga nze akugiyambako ndi butindo ate nze nyigirizibwe nga gwenwanirira okutuuka eddoboozi lyeno ng'olaba tebikwatako ndi eno ndi nwana byange naawe oli kuba n'okuvunaanyizibwa bwaffe lwaki amawulire gano ga mugaso tuteeka abakulembeze bammwe ku nninga okulaba nti babawo obuweereza buno kituufu ndi munnamawulire oluguudo n'amazzi n'eddwaliro nange obuweereza mbwetaaga naye nze ndi omu mwe community ya Kiwangala muli bangi mwe musinga okuganyulwa mu Kiwangala Health Center okubanga ebinaki eddagala kati ate era nebisigalayo byabannamawulire balwanirira eddembe lyabwe okusoomooza kuno ngenda kati njagala olutalo tubuzzeeyo mu bantu bano betugamba betulwanirira
Fetuli eno tubonaabonanga Atakanise bulungi nti tugenda kubeera ngedde okulabirako juzi bwe bakuba bamawulire Kawempe bannansi baali tebasobolaga nti baatukubye bagamba baakubye bannamawulire nga bannamawulire nga gurupu oba eyavudde ku mwezi abatalonda baali bannamawulire babe Kawempe basigalayo nga tebazibalonda bali mu ku TV balinze balaba abamawulire bakola ki ene abamawulire naffe tuli eno tubonaabona tukubwa tugenda mu kalulu batusuubiza tugenda kukuba nenno ne bano betugambye betuweereza ne banne abamawulire oba kati mugenda kuba mutya mwako babalazeeko dda ekifaananyi ekigendo bannange abantu betuweereza society eddoboozi lyammwe kuba ffe tuli muzindalo nga Mwami Kayinga wakyogedde tetwekiikirira tukiikirira birowoozo byammwe okubituusa mu bakulembeze bano Mwami Sekoyama akuwulidde bulungi nti okumanya ng'abakulembeze bano tebatuukibwako sebo ne be balonda okubawagula nabeera omusanga nga ali ku mukolo gwe babategekedde ate mu naye kwali mukulwanirira akazindaala kati kitegeeza ono gwe baawa okuwabula wabanga naye tasobola kulaba kati olugga omuntu wa wansi oba tolina woosigadde kati nze akutuusiza eddoboozi lyo owoono akukiikirira ne mmuteeka ku nninga okulaba nti obuweereza bwe yakusuubiza abukuwa n'ensimba nga nkuwa ng'eddembe lyange lirinnyirirwa nga gweoli eno ozinze emikono byaba amawulire ffe tebitukwatawo obuvunaanyizibwa omulundi omwaka guno nga tunoonya engeri gye tugenda okulwaniriramu n'okutaatirira eddembe ly'abannamawulire obuvunaanyizibwa twagala buteekeddwa okwetikibwa buli omu kuba tugaanirwa wamu amasiga 3 naffe be bakwenyakwenya mu lyokuna ffenna buli omu ayamba mu nkola ki okutuusa obuweereza ani aganyulwa mu buweereza buno oluvannyuma lw'amasiga 8 yegwe omuntu wa bulijjo lwejjo budde bweweereza kati gwe osigala ng'osinze bulungi mikono nti byaba rediyo buddu byaba amawulire tuba tetweyambye manyi lumu nali nina abakulu benjaziza wona abava mu sige ndoza ye first estate olinaga oli ku rediyo buddo eyo omuntu wa bulijjo naye omuntu wa bulijjo yanina yani oyo nanyini rediyo eno omuntu wa bulijjo ngamba oli atuwuliriza oli eno rediyo yiye kati gwokajjeyo kyekitiisa rediyo y'omuntu wa bulijjo y'omuntu wa bulijjo si yaba amawulire ya muntu wa bulijjo kubanga eyogera ebikukwatako kati ng'osigala nga ali amawulire ddembe lyaba amawulire obiri eyo obyeggyeko ddembe lyabwe ffe tufunamu si ffe tufunamu ekiryawo gwe omuntu wa bulijjo interest zose tukiikirira gwofunamu n'abakulembeze oyo bakwazi lwalonda kati awo ate ne bano abatutulumira betuyamba okugatta ku bantu baabwe abaabatuma oba ababalonda n'ebitongole bino ebirala bye bakola nabyo bwe tunaasigala nga tetuwuliziganya nga buli muntu alaga ali ku lulwe tugenda kuba tetweyambye tetugenda kuyamba muntu wa bulijjo oli ku rediyo buddu eyo omuntu wa bulijjo mwenda zezibulayo okwera omukaaga okubisala mu Lusalimu amawulire gano gakyali relevant mukama wange gali relevant omuntu yenna agamba nti amawulire tegali relevant tobiretamu conflict of interest tukole ekintu nedda njagala oyinza ogamba ate genkulira mu kitongole nedda tukiteeke mu mbeera zaffe eza bulijjo amawulire tegali relevant tufune weekend tugajjewo mugalewo nga tewali kintu kifuluma kubanga ne radio nga ne ku radio va ku music nga mukuba music ye tujja mulekako naye nga tewali ayogerera kuba buli kyofulumya olumugaba amawulire tulabire eggwanga berigenda okubeera lwaki amawulire gali relevant buli kimu kisobola okusirika naye nzijukira n'ebiseera bya covid nzijukira president mu bintu byeyasirisa byonna byonna nagaa tebirina mugaso amawulire yagalekamu lwaki gali relevant amawulire ge tuyitamu okutegeeza abantu ekigenda mu maaso ne mu ggwanga lyabwe na buli kimu okuggyako abantu abasinga tebategeera kye bayita amawulire amawulire gaawukana ku propaganda nti buli oli ajja kukwata essimu ye ateeke kuli agambe nti afulumiza amawulire ekintu kye bayita amawulire kigumu ate kizito ate kiva wala okutuuka awo mukiwulirira amawulire kyekintu kye basengejja okuviira ddala wekitandikira paka gyekikoma ekyo kye bayita amawulire
tuve ku bino olumu bye tutunuulira nti gundi awandiise gundi azannyemu wali gundi akoze baati ekibeera kyova olaba nga ekintu kye bayita amawulire bannayuganda n'ensi yonna kyekintu kye bandibadde basinga okwagala naddala bituweereza oba abantu abafuna obuweereza obwa wansi amawulire ge gayitwamu abantu okumanya ebintu ebigenda maaso mu nsi yaabwe amawulire ye point of reference ku bintu ebitambula bw'obanga Mr. Kayinga ali wano ne baba akwata essimu ye nga bw'agirinaawo n'atandika okukebera buli kimu ajja kwata essimu akubira ow'amawulire amubuuza ebintu byempulidde ebituufu that is point of reference wajja okukakasiza ekyo kye bayita amawulire n'ebiri byasomye abantu be bayita bba amawulire tekitegeera bulungi oba kukyawula abamu ekintu kye bayita amawulire verified information yes nti ofunye information bwemala okubeera verified ago mawulire ge mawulire so kati tolina bw'ojja kugeewala kubanga amawulire ge gagenda okucekinga abakulembeze bamwe obuweereza obona bwe bafuna amawulire ge galese obuweereza obulungi obutuufu balina okubeera nga bafuna gaba amawulire amawulire galinga bw'ogamba nti oba otegese oba kugamba in fact sirwakuba ndi wa mawulire naye nnyinza okubulwa ekintu kyengeraageranya ku mawulire jozi nali nyina ebintu byenfollowinga nendaba president alina ensonga gye yazolizovinga eri mubende yagamba nti yali atudde mu maka ge nga n'alaba amawulire balaba amawulire n'alengera abantu omusajja omu ng'agoba abantu ku ttaka kyalo kiramba ekiboga kati pulezidenti ne kimukwatako enkeera yakeera kugamba abantu be ne bavuga ne bagenda ku faamu wennyininyini we bali bagoba abantu pulezidenti yagenda okuvaayo ng'abantu bakubanga lubateredde kyali ki ekyo ogajjewo ate ki ekirala kigenda okukolawo nti abantu abo abaali mu kunyigirizibwa okwo tebalina we baali basobola kujja pulezidenti tewali bamugambye nti ssebo jangu otuyambe tuli bubi tewali kyali amawulire ge gaali galina otuusa eddoboozi era ge gatuusa eddoboozi lyabwe era abo abantu ndowooza bayogera nti amawulire tegalina mugaso bakugirayo ebiso era babikugirayo tubadde twogera oli Mr. Kayinga agambye nti abantu babadde bakuba endulu ne bakuba endulu emyaka ena tebabaliyirira amawulire ge gayingiramu ne babaliyirira ekyo bayita relevance y'amawulire so abakulembeze bangi nnyo abakuweereza nga bali ku nningo olw'amawulire abantu ne bafuna obuweereza obulungi naye bw'ojjawo amawulire kati tunulira akaseera ako nga amawulire tegaliiwo ku bintu example ezo zennyini zetuwulira olabe Uganda yanditambudde etya abantu bebakuba emiggo abamawulire balina okwogera kituufu kiri kyennyini abaweereza abantu balina okuba nga bafuna in fact n'emiggo gye bakuba abantu nolaba gundi bamukuba oli asindisa amagye gakuba emiggo buli abawuliriza njagala mutuulire buli wowulira nti munnamawulire bamukubye emiggo manya waliwo ekyamu kye bandi balisaawo buli wowulira nti bakubye munnamawulire omuggo manya nti alina kyataasizza goma nti ab'obuyinza balina kye babadde weekiri kye badde bayisaawo example esinga obulungi infact bwotulonekana akalulu akawedde buli wannamawulire bwe yajjangayo olupapula awandiike oba okugyayo kamera atunuze mu gundi polling session bamukubanga bwe bamala omukuba n'ajjawo kamera bwati n'owulira nti waliwo obuvuyo bwabaddewo era infact polling session ezisinga zonna 18 bazisazaamu lwaki nti ensobi amawulire ze gagolola ensobi ezo amawulire ze gagolola ze zijisaayo omuggo guli amawulire tegagasanze naawe noono nange nowe mulala ali wano ow'amawulire ali mu system gagasa omuntu wawansi amazima gennyini omuggo gwe bankuba gwandibadde guluma gwawuliriza kubanga yes lwaki gukuluma akaseera kengenda okubeera ku kitanda ebintu ebigenda okuyitako wano tobimanyi muwendo obuweereza ebirungi bibadde ogenda okufuna munze mu ekyo kyembadde nkola service oba togenda kubeera ngaogifuna amawulire beesi y'obuweereza obulungi mu nsi zonna ffe Uganda tulabye tulina abakulembeze abakulembera ng'ageraageranyiza ku mawanga malala bannamawulire mulaba eri babakuba naye ate mwe bani be batakuba olaba nti tetunuulidde mateeka naye tutunuulira abali babafuga batya naffe
wano tutambulira okwo. So system etukubya system gye tutambuliramu buli kimu kikubya amawulire tewali mateeka naye nga mu nsi erimu amateeka amawulire ye base y'obuweereza obulungi. Oli kuredio omuntu wa bulijjo bize zibulayo kwera omukago gw'emisana. Njagala tutunulire ku bisoomooza eddembe lyaffe n'ebituviirako eddembe lyaffe ery'amawulire okusoomozebwa. Naye nga tetunagenda mukulu Kayinga. Simanyi oba kya psychology oba kya philosophy. Knowledge is power. Statement eyo efuutuka mu psychology efuutuka mu philosophy. No. Oba mu normality nga kya bulijjo. Knowledge is power. Okumanya maanyi. Era ffe kyetukola ng'abamawulire abantu bano tubawo okumanya abantu ba bulijjo. Naye relationship eyo ogiraba otya mu ddembe ly'obuntu? Mu ddembe ly'obuntu amawulire gano gatambuza okumanya relationship yago mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. Ate kati okusoomozebwa okusoomozebwa okuliwo awantu awo wakulu naye ate wagenda wasebengerera nga nyongereza ku point mukama wange gyadayogerako ey'emiggo kubanga n'oyo agikuba akimanyi nti abantu bali abajjako okumanya naye ab'ebyokwerinda okukozesa ebyokulwanyisa ku bannamawulire abayina empapula ne peeni ne ku bannakyewa abalwanirira eddembe ly'obuntu nakyo kikyali kizibu ddala. Ebitongole bino biteekeddwa kukuuma bantu wabula kati bye bikola kwe kusirisa abantu baleme okujjayo amazima bafuuke bakyesirikidde. Omudumu gwe batunuuliza bannamawulire ne bannakyewa ebbanga lyonna bazze nga boonoona ebintu byabwe bye bakozesa ku mirimu nga kwotadde n'okubatiisatiisa okubaggalira mu makomera n'okubatuusaako obuvune kuno kulinnyira ddembe lyabwe ery'obwebange. Kakati kiri ky'ogamba nti knowledge is power. Kakati olaba n'ono omukuumaddembe emmundu ye agitunuzizza. Sirowooza olwaleero nti bakubayo amasasi 2 waliwo n'asigalawo. Awo bali bagenda okukola omuntu wa bulijjo amujjiddewo ddala. Eddoboozi tegeze kukola ki? Kuvaayo. Era olumu omulimu ogukolebwa ebitongole by'obwannakyewa gusobola okuteeka bannamawulire mu katyabaga ak'amaanyi nno. Wabula ng'ebintu ebimu birina okuvaayo ng'okutunuzibwa kw'abantu, obuli bw'enguzi, obuziŋŋamya enkulaakulana. Wadde emirimu gye tubateetamu mufune amaloboozi amatuufu giba gya katyabaga gye muli naye ate giyambako nnyo. Kubanga olwaleero obozze ku nsonga kati waliwo embeera ebadde eri wano yatusiza n'okusibya abamu bakansala e Kalungu. Bavuddeyo kulwanirira nguzi eri mu ttenda ezigabiddwa. Naye ate oli kyeyakoze bali bagenza okujja okunoonyereza abavudde abaavu bano abaawa obujulizi bakubye mukomera wano e Masaka. Ate era kyalinkolagana yaffe wannakyewa n'abamawulire okutaasa ate omusajja n'akomera mu nkomera ennaku 4 naye ng'ekimukubye wano bali bagenda okujja okufuna obujulizi ng'ono aliwa ali munda. Kakati butekolera wamu olaba enkolagana eryawo bwe tunakimanya nga ne bannamawulire bwe tugaa nedda tulina kulaba kuba kutuba ekigenda mu maaso. Naye oli akitaddewo ageza kuteekawo embeera enki kakati okusoomoozebwa okukyali kw'amaanyi nnyo bannamawulire naye nga titugenda kwetiiririra ekinjagalo kubanga tulabye nti kati amawulire g'olwaleero si g'emyaka 2 emabega. Tulina okubanga tukyusa endaba y'ebintu tusobola okulaba nga era mu nsonga eyo nabwe kityo tulina okumanya obulabe obuli mu nkolagana y'emikutu gy'amawulire n'ebitongole by'obwannakyewa. Wabula newankubadde buli butyo tuteekeddwa okusigala nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe awatali kwetiiririra. Newankubadde bino byonna weebiri tuve mu kunanaagira. Bw'obanga oyise oyo gw'ogamba nti atulugunya mu studio wano nteeku nninga. Abo abawaabiddwa tulina amateeka nga bw'ogamba etteeka ly'osobola okuwaabiriramu omuntu oba oli akokubye munnamawulire atwalibwe mu mbuga ng'omuki ng'omuntu
naye tuleme kugoza tukomye kuwaabayo ate ose ne bakuliisa awo tulina ekizibu kyobula nti tutwala ku nsonga eyo kikulangana ffe bannakyewa tife tulemerako tubanga kayinja ka mu ngatto kati oba tuba tugamba nti tetwagala kulaba adinyiira eddembe lya munnamawulire ne nakyewa kotifoni munaabalala mu Gweta Masaka tulina okusindiikiriza abo mwana teba tutya nnyo naye olumu ntuluteekamu okusaaga n'olusekoseko oli mukunkuba ate kusekera kikyo kirina okubeera bakubye ate jangu press conference bawoza tetugenda gendayo esawa 2 ate wetuli kikyo mutegeeza mutumalamu amaanyi mubasimbire mukibawo omwezi mulamba bategeere obukulu bwammwe nze bano ababekenda bano abatandise okuleeta obuzibu obwe kuba omunamuli nga bakuba embwa tubawavunaane ate kati fe tujja bakomya wano bwe bakooti ya Masaka bagibuuse tujja bakuba mu African Court of Justice kyokora naffe batebo eddembe ly'obuntu obutonde bw'ensi tubawalaawala oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukoma omukuluseko yamanjagala tutandikire ku point yenyini gy'ayogeddeko nga tutunulira ebitusoomooza ayogedde nti kooti eno bwegaana eyawano tubatwale mu eddako bwegaana tubatwale mu eddako n'alabye bagita International Court of Justice by the way olutalo lwa Israeli ekitta abantu kye bali mu kukola mu Gaza mu byafaayo lwe lutalo lukyasinza okufiiramu bannamawulire mbadde nkebera bali mu 216 parent bali about 211 abaakafa tebenkana n'abafiira mu World War I tebenkana n'abafiira mu World War II tebenkana n'abafiira mu lutalo lw'e Vietnam be bakyasinze naye on the court ensonga gyeri tekiremesezza Israeli kutta bannamawulire nakugenda mu maaso nakitta abantu but kyengeza kukulaga nti tuli mu mulembe ogw'abantu abamanyi ogw'abannamawulire abasomye system zonna weeziri bino byonna lwaki biganja okusolovinga ebizibu byaffe katujje tutandikirawo